nga Uganda yeteekateeka okukuza olunaku lw'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna olubaawo bulinga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'E12 ng'emikolo emikulu gigenda kuyindira mu disitulikiti ey'e Wakiso. Ssentebe w'akakiiko akatakabanira eddembe ly'obuntu mu disitulikiti eno Eri Kasirye awanjagidde abakwasisa amateeka okukola emirimu gyabwe nga bagagoberera kubanga eddembe ly'obuntu liyitiridde okutyoboolwa. Twagala okusaba gavumenti yaffe nti leka tubeere mu nfuga essa ekitiibwa mu mateeka. Tulina constitution yaffe tubadde tusaba buli mukulembeze era nga tuzze tukyogera lunwe ngaffe abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nti buli mukulembeze yenna oba buli kitongole kyonna ekya gavumenti twagala mukole ebintu bye mukola nga musse ekitiibwa mu constitution yaffe. Ono okwogera bino asinzidde mu lukiiko olusoose mu nteekateeka y'emikolo gino egy'okuyindira ennakawuka e Kajjansi Town Council mwe bagenda okuteekerateekera ensiisira y'ebyamateeka ey'ebyobulamu wamu n'okusomesa abantu ku ddembe lyabwe. Ssentebe Kasirye agamba nti kyennyamiza nti n'okutuuka mu kiseera kino abantu bakyakwatibwa mu nkola ey'okubawamba nga n'ababakwata tebamanyiddwa bitongole byakwerinda wadde okubabuulira ekiba kibakwasizza. Okubuulira munnamateeka we kati kitegeeza nti ebitongole ebikuuma ddembe biba tebisobodde kukola ekyo biba bityobodde eddembe ly'obuntu. Kati tulaba ennaku zino ng'abantu bakwatibwa nga tebategeerebwa wa gye batwalibwa nga tetumanyi ani abakutte nga tetubawadde lukusa kwogerako n'abanganda baabwe ng'era tebafunye mukisa kutuukirira bannamateeka baabwe oba nakubakyalira kumanya wa gye bali oba bali mu mbeera ki. Ebyo ebikolwa biba bityoboola eddembe ly'obuntu. Wano wasinzidde n'ategeeza nti baakugenda mu maaso n'okulwanirira abantu wamu n'okubasomesa ku ddembe lyabwe nga beeyambisa olunaku luno. So tekiwali nsonga lwaki omukwata n'omuyisa nga gwe eyamusalidde edda omusango. Tulina enteekateeka nnyingi mu constitution zaffe eziraga abantu engeri gye bayinza okwewozaako, abantu engeri gye bayinza okuyisibwamu. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika asinzidde eno n'ategeeza nti mu bitundu eby'ebyalo nga Kasanje bakoseddwa nnyo olw'eddembe lyabwe okutyoboola ng'ekisaana okukolebwako. Beetaaga okuyambibwa be bowulira abali mu bitundu byaffe ebyo ebyewala Kasanje na Mayumba. Naye ate tebalina na ssente ziyinza bajjeeyo kujja wana wali ofiisi z'akakiiko ate ng'ebintu bye bakolako bikulu kukoleka eddembe ly'obuntu. Asabye bannawakiso obuteesuulirayo gwa naggamba mu kwettanira akakiiko k'eddembe ly'obuntu kuba kaateekebwawo okubayamba nga ku mulundi guno ab'omukisa baakwanja ebibaluma eri akakiiko k'eddembe okuva mu mawanga ag'ensi yonna. Kiiko katandika okutambula ngako ke kagenda okunoonya abantu abakola ki abatuyoboddwa eddembe ly'obuntu. Eky'omukisa omulungi bakama baffe okuva mu embassy ya France n'ekitongole eky'ensi yonna ekye United Nations eky'amawanga amagadde ekikwata ku ddembe ly'obuntu kyanukudde omulanga gwaffe kigenda kujjumbira omukolo ogwo. Tutegese wiiki nnamba okugenda okulambula abantu n'okubasomesa amateeka ku bwereere n'okubawolereza ku bwereere n'okubawa amagezi ku bwereere ag'amateeka naddala ku kibbattaka ekiriwo naddala sayidi y'e Kasanje eyo ne Namayumba. Abantu abo babonaabona nnyo ab'ebibanja n'abafere bagenda nabo ne babatunsa. Kati twagala akakiiko ko kennyini keesitule kagende kumala wiiki nnamba abantu bonna bajje bajjumbire wiiki eno olw'ensonga bantu bangi batyoboolwa eddembe lyabwe abamu nga tebamanyi nakumanya nti eddembe lyabwe lityoboddwa abalala nga ne bwakimanya tamanyi waakuddukira. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.